on ITV. Tuganiriza nnyo nate mawulire g'olwaleero yenze Musaacha eyatambuza ebigere okuva wali eri Mbale okutuuka wano e Buganda nga ntuuse n'essaawa ey'amawulire agatogambuuza wetuukidde ku mpewo nga kwaya y'e Magombe etegese ekivvulu wano ku nsi. Kwaya okuva e Magombe omuli abayimbi Nakingunga Paulo Kafeero, Michael Jackson, Radio Mose n'abalala etegese ekivvulu ekigenda okubeera wano ku nsi. Era bapromota b'abayimbi bano bali mu keetalo okutegeka venue okutimba ebipande n'okulanga ekivvulu kino ku lediyo ne ku ZTV. Abayimbi bakuyimba ennyimba zaabwe zonna ezayatiikirira wamu n'ezo empya zibayiyiriza nga bali e Makombe. Bogeddeko ne Whitney Houston ku ssimu n'ategeeza nti bayungudde dda ebyana bi Queen Dancers okuva e Magombe n'abakubi b'ebivuga olwo kifumbe mutuku. Tiketi z'ebifulu zino zitundibwa buli w'osanze. Nsigadde ndi Musaacha ku lwa ITV togambuusa. This is ITV Uganda.